Ekindese ekikulu kwe kutegeera nti ensi ya Uganda ezekyuka ezegedde kati Uganda bwe je kyuka abakulembeze naddala wano mu Busoga mulekerawo enkwe waliwo abagende omanyize nyaganyo nze bwino mbaleetera abakulembeze b'omu Busoga mulekerawo enkwe mulekerawo entalo ekintu kiba kitono bwe kiti ne mukiteeka mu feeling ne mulwanagana entalo ne mmaliriza nga abantu ba bulijjo tebuna kye mubakoledde nabagamba nti buli agende wa President Yoweri Kaguta Museveni nga mugenda abakulembeze mu Busoga mulekerawo ogenda nga mutwalayo lugambo eno information tugifuna omusajja abawadde obudde naye bwe mugende wa President abantu bano abasatu bemuwaabira asooka Mama Kadaga simanyi tayagala gundi simanyi alemesezza kino ogenze wa President ebikwogeza Kadaga bye biki waliwo ngambye kubawo nyaawo mulekerawo olugambo abavubuka tebalina mirimu abavubuka beetaaga ensigo abavubuka beetaaga eddagala ly'ebisolo abalunzi abavubuka beetaaga fertilizers mu nnimiro zaabwe abavubuka beetaaga amasomero amalungi beetaaga enguudo ennungi beetaaga amalwaliro amalungi bw'oba ogenda kulaba President ng'ofunye omukisa yogera ensonga ezikwata ku bantu bw'okiikirira waliwo omukulu omu yakuŋŋanya abakulembeze abamu mu Busoga n'abatwale wa President bwe baatuuka eyo badda mu lugambo kutwalayo lugambo ne mudda ku Lumumba Kasule nze simanyi lwaki mulwanisa nnyo Lumumba Kasule ne Kadaga. I don't know what your problem you people is. President yakuwadde omukisa omulaba niba oba mulya mmere kimwe ate nabagamba nze munanyiiza nyinza obutogerera no ku radio kubanga radio ene nananyiniyo nengenda ku mikutu gyange netaliko okwogera amannya gammwe ate nja kikola abamu abasinga muli ba MP mwe mukola engambo ba MP abamu MP wetegedde era manyi line dobozi jja kutuuka ewuwo mwagende wa President wiki nga 2 emabega mujagamba Lubowa Chemba abifuna atya nze siri wa bulijjo oba Lumumba ayagala kwesimbawo bugiri waddembe okwesimbawo ebugiri era ali yesimbyewo n'awangula bw'otokkirize nti politically Mama Kadaga yakulembera Busoga politically nekikulema okukkiriza ojja kusigala mu ntalo z'otomanyi bwenjogera ebigambo bino olumu kyova mbiwadde obudde butono sagadde nnyo bbiri waako njagadde abantu baffe bayige nti abakulembeze bammwe balaba President batwalayo lugambo ekyo njagadde nkibeere clear about that ekyebugiri kitokota kati waliwo entalo eziye bugiri eyo kukola biripoti ku Lumumba kola biripoti ku Lumumba kola biripoti ku Lumumba lwaki mba n'olugambo omukulembeze akuyiso tuteye lugambo omanyi Kadaga oyo abika wa opposition era programu ze alina ba opposition lugambo omusajja omukulu kubanga ono yatuta olugambo musajja sina mukazi musajja kani imagine omusajja okutwala lugambo bangamba ndi President nabaga nti amukomaawo nammwe kiki ekibaleese that is the information I got bana abatwala lugambo President nabaga nti n'olugambo lwammwe nga lungi njagala mumbuulire ensonga ezisobola okukulaakulanya abantu bammwe mu kitundu oyo nno bwino ampakanya ajje wano bw'oba oli MP nga weetegedde jangu mpakanya so mulekerawo engambo mutandika okutunya programu eziri serious ekiri ku ekitundu kyammwe omanyi mwe abawuliriza abamu temumanyi bigenda mu maaso mu ggwanga
Neka fe dembe ya fubabuulira. Mbuvunanyiziwa wa fubabuulira. Biche bigenda maaso mu ggwanga. Biche bigenda maaso mu ggwanga. So kati abakulembeze bwe mufunanga omukisa ogenda okulaba president mwogere ensonga z'abantu muve ku Lumumba muve Kadaga. Ekyo kyo nkibabuulira mwalaali. Kati ekyo kyo nkimaze. Ekyokubiri kino kigende eri abapoliisi. Mulekerawo okukola ebintu by'abampaani. Mugenda kuleetera eggwanga lino ebizibu. Era kyova olaba Byakagaba avuddeyo IGP. Ku incident yabadde ku Bobby Wine. Eyo careless nense yegera kuleetera eggwanga lino ebizibu. How would you handle a situation? Kyovula naganyo Kyagulanyi bwe yajja no mu Busoga. Eyali RPC ne DPC engeri bakolamu ensonga ezo. Bamugamba yagenda wa. Kati yitira wano. Ne bamutwala n'ayogera gye yayogera. Era yayogera n'afuluma n'agenda. Kakati ebyo ebintu byemutandise okuteekawo ebyo nze kambabuulireko amazima. Ebintu biba bitono bwe biti ne bikyusa gavumenti. Bitono bwe biti. Bannange muyiga ku handling situation. Si buli kimu kiragisa kiti ya gaasi. Ebintu ebimu byetaaga kwogera. Mwogerezeganye. Ate abapoliisi muyiga okulikodinga obutambi. Kuba kati guno omulembe ogwazze gwa butambi. Abaana bafulumizza obutambi. Mwayise statement ndala. IGP alaba bintu birala. Kyovula spokesperson wa poliisi avuddeyo n'ayogera. N'abanga n'akyusaamu ku statement gy'ayogedde luli. Naga twetegereza obutambi buno. Kubanga buli muntu yenna akebe nga bakasuse. Ne kabwatuka. Olinga ava mu mmotoka. Buli omu yakirabye. Kakati watyawo singa omusajja oyo yafudde. Watya singa yafudde. Ebirala sijja byogera binalabye. Kubona nabye incidents nyingi. Waliwo nawulidde olinga gamba shoot. Nenda wa poliisi omulanga akwata munne yabadde akutte pistol. So mwe muzannyira mu bintu bino naye biyinza tuleetera obuzibu mu ggwanga. That's why I upload yali RPC yagenda yali Mukuyuseguya ne DPC kati aliko mbebaza nti situation Kyagulanyi bwe yajja wano mu Jjinja situation mwagihandolinga bulungi. Era mugamba namwe how do they handle the situation? Oyo omusajja we yatuuka eddala lyaliko zibu nnyo. Zibu nnyo. Ndi tusobola okugenda mu kintu ekizibu ennyo. Kati mpulidde mbu yazzeeyo waka. Ebintu ng'ebibama ng'ebyokusaaga bwe bityo ne bireeta ebizibu mu ggwanga. So kati bantu bange mbakubiriza obbagamba nti bannange bwe mute enkuba etonnya mulime. Abayina we mulimira mulime. Ekirala kamba kakase oba oyagala oba toyagala mulwane nnyo okuva mu bwavu. Kubanga obwavu bubi nnyo. Mubulwanise nnyo ekisembayo musomese abaana. Nze Rubowa Chemba banafa ba Genacof cough syrup, cold syrup, asthmatic cough, allergies, sore throat. Muyambise Genacof jakuyamba pharmacy ne gundi ne drug shops. Ate ko tadde ne pain aid capsule kasonto kuba kuluma binywa bikuluma mutwe bakyala bagenda mu nsonga zibayisa bubi muyambise pain aid capsule ajja kukolera bantu bange. Nze ndowooza lyo kankomaawo abeyiganga enaku z'omwezi nga 8 ku Sunday aba NBS tugenda kubeera eyo mutulindirire tugenda kuba tuliye mu koka kwata mike yagenda okuba ekintu kijja kuba kiggwera eyo olyoka owulye bwe kitokota. Nze Rubowa Chemba aba pain aid batusizaako akanyomero kano.